Hajjat oba inendaga muntu 3 oba yazala mbasajja 7 oba yayawukana na kyalo kiramba ezo zonna diversion. Ensonga enkulu omwana yakwatibwa era bw'abate yakwatibwa lwaki omusajja ali mukomera. Mwe mulekerawo okulowooza nti omusajja osobola okumweyimirira n'okumuteerawo omukono ku nsonga z'amagulu. Abasajja bakoze ebintu wano mbabuulira. Abasajja bakoze abakazi ebintu wano ku nsonga z'amagulu. Mulekerawo okuyuwawo full body. Hajjat ayinza okuba ayina ensobize ng'omuntu ayina vuluguwe naye ekyo tekigaana musajja kujjamu mwana mpale. Avusini abasajja abakwata n'abaana ab'emyaka 2 n'ab'emyezi. What are you talking about? Mbwa inendaga muntu 2 omukazi ono ererererere aleta kitawe w'omwana gwe bulijjo bojjosi basiba abesiba ku baana bo nga tosoka kutulaga ba kitawe b'abaana bo. Abasajja bakoze abakazi ebintu wano ng'osaana na kumuyita mulambo. Nze nkubulira toyinza kunjagaliza magombe nenkulabanga mulamu. Gomanye ebintu abakazi bye bayiseemu n'abasajja. Mbukati katulabe ku kitaawo ate nkubulira gwe nawe honorable. Simanyi intention kyo mu kino bonoonya mawulire nenze simanyi iyo ministry na honorables bagonjola bintu mawulire bwe batyo. If you direct and you want to solve this matter, cheche kuyisa kamera ku nsonga za family. Olabisa mukazi muine ekigendererwa mulwanirira musajja. Omusajja naye bamuteerawo omukono. Babasajja nokera ku machani ontereddewo omukono. Fene bawusigalo tubabikula. I tell you blank out. Mbabulira. Abazadde mbawusigalo manyi bameka. Omukazi n'aleeta kadama we n'omubikula n'omuzaalamu. Bye basajja bye bakola. Kale muli awo mu musajja nze ekyo sikiwakanira. Hajjat oba ayina vuluguwe buli omu ayina gyenvudde we. Gwe yesige nnyo kwa Hajjat watugamba taata we yafiira natete. Ono mulala n'afiire ngwe nga totulaganga wa Luganda lwo. Ojjosi ba abantu okuwemula abantu gwe tubawemulangako. Should we bullying gwe bye wayogeranga. Tulawo badalo oli authentic. Kwabo bozosiba. Wata mukatono gine emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mahoteli kuba ku namba zino wammanga noti 7 noti 6 7 2 8 4 oba noti 7 6 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba cleaner eri milioni 1.5 salale waba waiter ne ba waitress milioni 2 bakuwaawo okusula bakulisa transport obujjanjabi. Mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda maaso. Ate abakulu ba staff eba Uganda babagambi nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubire kooti esangeyo. Oyina ne yali yeesibye ku mwana ono omuteeka mu kkomera. Kooti wasooka giraga kitaawe. Lwaki tetulaba ekintu nga bwe kiri ne muva ku bantu mulese ne gyenvudde. Singa buli kimu kyonna tusooka gyenvudde wa abantu temuli authentic na kuyimirira mu maaso g'abantu. Singa tujjayo obutambe muze muwemula. Temuba no moral authority kuyimirira na mu maaso g'abantu. Muli bawemufu, muli baseegu. Muleke Hajjat yamanye ekituufu toyinza kuteera omusajja mukono. Oba anoonya bya bugagga oba anoonya ki is part of them. Bya bugagga bya baawe. Ate byammwe. Anoonya bya baawe byammwe. Ebya bugagga Hajjat byanoonya bya baawe. Mwaliyo nga babikola tamuyinaamu baana. Polisi mujiyita nsiru okukwata omuntu emuteeke mu kkomera ekwata omugagge mukube mu kkomera mujiyita nsiru mujiyita nsiru ebintu bino mubiveemu mu byesonyiire ddala mwenna ababinoonyezaamu kamubaka mbalaba omukazi mumuyita mumweteza amawulire temumuyamba mumukuba amagi lwaki temugenda ne mubuuza omusawo medical report that's how they give justice lwaki temumuwa balooya amasajja mwaliyo Donda Museveni kitwabulwa kamana. Kamanda. Ono Museveni kitwabulwa kama. Kamanda. Nemu omuntu ne bwaba wamba. N'owulira nti gundi baamubuzaawo, oli baamukuba, oli baamusiyaga lwakumanyiira abantu. Era musigala mukyajjonkera abantu. Bantu mmwe muyigira ku ki? Omuntu akola kintu kine mugane mutegeera nti abantu baako wakamanyiro kamwe. Kuba abantu basindikidde amayembe agabasiyaga era temuyiga kuva ku bantu. Ne musigala nga mukyajjonkera abantu. President w'eggwanga mulamba n'omutwala ng'ekitagasa. N'olema okukolerera abasoga banno. N'olema okuyamba famire yo okugibbulula mu bwavu. Oli mu kumanyiira abantu. You people abali ku ddembe President Museveni lyabawadde nga mukwe mwagala okumumanyirira nze mbabuulira. Ne bwe balyogera enkyanti amayembe gakusiyaze nga State House ye yagasindise nze nja kuba musanyufu. Era President Museveni nze nina omusajja ayina emisangiki mu Tanzania ayina amayembe agasiyaga abamanyiira abantu. Lumujja okuyiga. Kuba buli kimu kyonna abasajja bakikoze temuyiga. Bawambye, bakubye embwa, bazibuzizaawo, ebinnyo babiyiye n'olabira ddala kiringa ebinnyo biyuwa kuvuma abantu. Noda ku President Museveni. Those manners and stupidness bantu mmwe. Bakyabasiyaga nnyo nze mbabuulira. Kuba mbalaba nnyo ku kitebe nze abasajja bansiyaga bakyabasiyaga nnyo bwe mutava ku kumanyiira abantu omuntu anoonya kyakkola ne kibula. President Museveni has given us freedom of speech.
Why do you turn against that old man? Lwaki mumujjonkera? Same way batu siyaga kababa siyage paka lwe mulirekera okumanyira abantu. Updates eziriwo tata w'omwana azuuse babadde ku police eri Katwe. Tata w'omwana agudde ku Hajjat Zullah omusango gw'obubbi. Aine tata w'omwana ayina okukkiriza abuusabuusa ebyogerebwa. So kati omusango guli ku police eri Katwe. Machireba gwe nayo ayagala okumanya ebisinga ogenda ku police eri Katwe. Tata w'omwana gwe ba rapinga gwe bagamba gwe ba rapinga alabiseeko. Wali wabadde ba complaining afufiga badde tayetagisa abwe mweyo kakafubo nga lwaki teyetagisa yetagisa talina right ku opinion muno mu Uganda buli omakirizibwa okuwenda obwoza okitegeera so fulufiga sagala mu mukulembeze mbu yetalina wanda obwoza nga lwaki tajuwa munansi buli omu aina right okubaako ne side gya sidingako ate omuntu bw'alaba injustice ng'etuusibwa ku muntu nga oyinamu ku maanyi then obukyokola kiba kituufu. Era nze bukyanga mbeera mu mawulire tubadde tetubanga ku side yemu ne fulufiga naye leero alhamdulillah era nkyebaza Katonda nti twabaddeko ku side yemu tuli ku side ya Hajji tuwolereza omuntu ali innocent gwe baagala osibira obwemage abakazi lwaki mukola egyo emize emibi n'osibya omwana wa munno ogambe nti n'osibya omuntu abakulabiridde ebbanga eryo lyonna naye Katonda ali mbakazi yefu afuga mama ate mulamu Hajjat Zullah tugenda kukwata batya biri bitya nenga je tuli obulamu butambulanga we twabubala tetwabubala kugaggawala nnyo naye obulamu twabubala kubeera happy okitegeera waliwo wakati difference y'okuba ne sente n'okuba omusanyufu bibiri byawukana bangi balina sente naye si basanyufu so betwasalawo kubeera happy tugenda Zanzibar the dormitory ate nga 25 November tugenda okusabira mwami Tamale mirundi senior ekyengera saba n'abagadde okutwegattako mujja twegattako nga tusabira the late Tamale mirundi senior tujja kubeera awo ate era 25 birthday yange so tumale tuyingire kibaita all white party kitegeera mikwano jange ate na jeje n'abajagadde okunegattako all white party byonna no biri kwa 25 November kusaba birthday yange kate wenyendo okwaniviringa emmotoka yange Volvo mwekitegedde akitegeddeko kubira mukama engalo ez'amaanyi so on the 25th of November asazeewo nange kwaniviringa my car Volvo kitegeera ebintu ebito ebirina okuba ensi togiteekako nnyo maanyi kola ebikusanyusa kati olwo abampalana ne banne nange naye abampalana babafuniramuwa